Yo, this is Rampant Killer already, the Kupija kuwali omulonja atumbudo sibyo tya olunaku lwaliro kansubira nti osibye bulungi ntuse nateera mbere nga teba tussako ebyenjawulo mu ggwanga lya Uganda. Tandise n'ennaku n'ennyike ew'omukulu amanyiddwa nga Papa Mesa Kisemakula yavuddeyo bw'atyo n'atubikira omusika wa maama we eyavudde mu bulamu bw'enseene era nga yagambye nti rest in peace Mother Mercy Nabukenya, omusika wa maama wange until we meet again. Naye obulumi bungi nnyo eno, kitalo nnyo kitalo ddala, awummule emirembe ate Mungu agumye abenjuye. So nga ate era mu ngeri yemu ennaku yalumbye omukulu amanyiddwa nga Dickson Zizinga comedian yavuddeyo n'agamba nti another tragedy, my sister Betty is dead. Kitalo, my sister oyo gwe mbadde nga ntera okusaagirako ate nga namwogerako ne wali mu kuziika omwana wange bambi akoze ki, afudde. Jjukira nti ebbanga terinawera nnyo omwami ono nga yakafiirwa mutabani we omuto bw'ati Mungu yamujjula. So atera mu ngeri yemu amugeredde mwanyinaawe omulungi atera n'amuva ku maaso. Kitalo nnyo, kitalo ddala, Mungu mwenna abagumye. Abantu 18 be balumiziddwa bya nsoso so nga ate abantu 78 be basimatusa okufiira mu nnyonyi eno nno ng'ebadde egezaako kuba nga ate erandinga ku kisaawe ekimu mu ggwanga erya Canada naye nga ekisaawe kino kibadde kikutte ki omuzira so nga kino kigiviiriddeko kuba nga ate yeefuula. Okitegeera bwe ntegeeza okwefuula emitwe kaakati ate gye gituuse ekiseera nga girina okukola ng'amagulu ate ng'amagulu gali waggulu mu mbeera efaanako bw'eti era naye bw'ogyetegereza obulungi ogiraba nga yeefudde. Bambi Mungu azizza bibye. Omu ku babadde batirimbula wamu n'okutulugunya abantu nga beeyambisa ebijjambiya mu bitundu by'e Masaka akwatiddwa era ng'onaagenze maaso okuba nga ate abuuzibwa kajjojijoji w'ebibuuzo era nga bino bye bimu ku bigambo bye byagenze maaso okuba nga ate ayanukula abamukutte. Sokoddemu ensonga y'emityana ogimanyi? Mwali ani naani? Naine Kim. Naine Yafande, Nyale Simanyi. Neno. Naine Juko. Naine Medi. Nani omulala? Mwali bameka wonna? Ne Roja. Mwali bameka wonna? Mwalinga munana. Mwali naki? Kiki kye mwali nakyo? Jambiya ani yagireeta? Kimu yagireeta. Mwali neemu. Kiki ekirala kye mwalina? Mwakozesa motoka bigere? Motoka yali kika ki? Yali wishi. Naani yali nanyini motoka? Afande erinnya tolitegeera? Gwani amannya go? Augustine. Wabasalako erinnya lyo baliyita batya? Aga. Mukubba mwabba kinaki? Nalaba kali kasawo kalimu ebintu bya pewe. Machines bya pewe. N'ekiki ekirala? Nalaba tewalisira. Amasimu ani agatwala gempulira ge babbirako? Katono nyaba tomanyi? Okay. Byebyo byomanyiko? Mwali abantu nga 8. 8 gamanya gomanyiko. Ogambye ani nani? Gwani? Juko. Medi. Kim. Loja yaliko kusonga y'emutyango. Ani ayatema? Mwene omwaliko? Loja yali atema. Kale. Asooka lwe mwamutema olwasooka. Mwamutema gumu. Ejambiya gye wakozesa omutema eriwa? Ejambiya gye mwakozesa omutema eriwa? Yasigala mu motoka. Motoka yali yani? Yali Afande. Afande ani? Enyali sirimanyi nali erinnya tolimanyi. Obadde omanyi bano baliwa? Obadde omanyi gy'abeera?
afande omanyi abera nawulira mbu babeera Mbuya abeera Mbuya nawulira afaanana atyo yafaana akalevu we kati alina akalevu kuba yasika ebyuma fiimu yabirina fiimu ebyuma yabirina ogimanyi omusajja gwe mwatema yali akola mulimu ki mobile money yali akola mobile money Embeera y'omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon bw'eti egenze maaso kubanga ate esajjuka era ngono yaddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Bategeezezza nti bagenda kubanga ate bamulongoosa, bagenda kumulongoosa era nga ssala zokka ze zeetagisibwa. Ali mikono gy'omukyala amanyiddwa nga Juliet Zawedde era nga avuddeyo n'agenda maaso kubanga ate akola post ku mikutu gye n'ategeeza nti bannange mukwano gwange tali bulungi, embeera emutabuseeko era nga atwaliddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Wabula nsaba tukwatire wamu tumuteeke muki mu ssaala zaffe. Weewaawo ye omukyala amanyiddwa nga Jenny nga bulijjo avuddeyo ne kalebulewe n'agenda maaso kubanga ate ategeeza eggwanga nga Jose Chameleon bwe yakubye Juliet Zawedde era n'amaliriza ng'atwaliddwawa mu kkomera. Naye ng'ate ngenda kutuusaako vidiyo zonna nga Dr. Jose Chameleon atwalibwa mu ddwaliro ate oluvannyuma nkutuuseeko mwana muwala Jenny ng'agenda maaso kubanga ate akiwaata. Jose Chameleon fans and music lovers, it is not very good news. Simawulire malungi. Omuyimbi w'eggwanga Jose Chameleon bambi afunye painful attack, ambulance nejja mangu n'emukima okutwalibwa mu ddwaliro. Abasawo basuggestinze operation. Bagenda mukolako minor ne major surgeries. Banange tumuteeke mu ssaala. Woli wa tribe ki, woli wa gwanga ki, musaba mu lulimi lwo tusabire Chameleon banange. We need Chameleon. Tusabe Katonda operation yene etambule bulungi, surgeries bagenda omukolako zitambule bulungi banange. We need you papa, we need you ng'oli mulamu. Uganda needs you, Africa needs you, the world needs you, your children need you. Bantu bangi bakwetaaga. Katumuteeke mu ssaala banaye tumusabire. Operation muzimanyi, surgery muzimanyi, Katonda atuyambe abeere naye atambule naye. Banaye tumusabire, kyensinga okubasaba tusabe ffenna tusabire wamu naye nga simawulire malungi nnyo ne tumuteeke mu ssaala. Nange mba neebase nga nfuna amawulire agava e Boston. Dokita waffe Jose Chameleon nga bw'atanyigira mu ttooke yakubye Juliet Zawedde mbu yamukubye. Mbu yakubye oli nkoko bwana, nkoko bu children. Mbu Juliet Zawedde n'agenda ku poliisi n'amuloopa. Era wetwogerera Chameleon ali mu kkomera e Boston. N'abantu ba Amerika bannaye bali mu luga. Babayita buli wendi nkufuna. So munnanga amawulire geego. Mbu Juliet Zawedde. Mbu Julie yamukutte n'obumeseji mu ssimu wa Valentine nga buva mu bakyala abalala. Chameleon engeri gy'atagambwako bwe bamugambyeko mbu what is this, omukazi akola olumiri America. Chameleon wafa nti mumanyi tanyigirwa mu ttooke yakubye oli. Kati ali mabega wa Mitayimbwa agamba nti Nimba aveeyo amutulake atukolere vidiyo kulu. Naye nga tuvuddemu ebyo bagenda okweyimirira Chameleon muli we watuufu. Jaga bawandiika kapapula muli we watuufu. Sita waffe tasobola lwa mukomera bw'atyo. Muli wa ewatuufu. Ate ye mama abadde asudde ebbujje lye bw'atyo abatuze bamukutte ne bagenda maaso okubanga ate bamulemesa okukola ekikolwa ekyo era nga bamusibiddewo awo n'omwana we. Wali mutyo kye kyamukuzaaza wanasema gaba mugomo muzibu yazakanula ngaena kulalisako kutyala bulungi ne defense nakatulaawo
Songa tebo abakungu okuva mu ggwanga lya Zimbabwe bwe batyo beeyiye mu bungi mu ggwanga lya Uganda nga bano bagenze okukyalira ku IGG omukyala amanyiddwa nga Betty Kamya okubanga ate abasomesa ku ngeri y'okubanga balwanyisa obuli bw'enguzi. Bannayuganda bagenze maaso kubanga ate kuno bakulabanga okusaaga era nga eno bagituumye joke of the year. Songa ate yo mukramanyiddwa nga Simon Mojenye byabakama ngono ye Electoral Commission boss avuddeyo bw'atiragira maaso kubanga ate ategeeza nga we bagaddewo process y'oku updatinga voter register. N'agamba nti tuusa okulabula kwe eri buli kinoomu abadde yeefuula nti ali bize nnyo alina ebyokukola era nga amisinze okuregisteringa wamu n'oku-updatinga details ze nti mukwano tugenda kubanga ate weetaba mu kulonda okw'omwaka gwa 2026 nti era tobangako muntu yenna ng'onenya ku lw'ensonga eyo. Olunaku lw'eggulo olukiiko lwakubiriziddwa era nga luno lwabadde lukulembeddwamu munnamateeka amanyiddwa nga lawyer Nalukoola. Yes, ono nno jjukira yakwatidde ekibiina kya NUP Bendera okuvuganya ku ntebe eya Kawempe North omubaka anaabakiikira. Olukiiko luno babadde bagenda mu maaso kubanga ate fundraising oba basonda ensimbi eziyinza okubanga ate zimuyambako mu kunoonya akalulu. Weewaawo gye bukedde olunaku olwaleero ng'abamu ku bakyala b'omugenzi Segirinya bagamba nti beegasse ku Nalukoola bagende maaso kubanga ate banoonya akalulu ka Kawempe North. Yes, era nga omu ku bakyala owakulembedde abakyala ye yali yeesowoddeyo ng'agamba nti agenda kwesimbawo asobole okubanga ate adda mu bigere bya bba wabula nga ebintu tebyatambula nga we yabibala bw'atyo n'aba nga akivuddemu asazeewo kudda mabega wa Nalukoola atagenze waani wa Luswa. Luswa ategeezezza nti tannava mu kibiina kya NUP wabula tagenda kuleka ate abantu abatategeera bannakawempe kubanga bakola ki bakiikira bannakawempe nga ye abategeera ennyo endya n'ensula ali awo atunula. Ate nga yo mukulu amanyiddwa nga Mukako yafunye eddoozi y'ebivumo we yabadde live ku Baba TV. Ono nno bamuvumye omuli okumulangira omutwe omunene n'ebirala ng'ebyo era ng'ensonga zeekuusa ku byabufuzi. Mwebaza nnyo ntuusa njagala okubuuza Mwami Lubega Mukaaku agamba nti yaleeta people power yaleeta Kyagulanyi. Lwaki yaliwo okuleeta Bulesi lwaki ye teyeereeta? Naye yeereete yeezimbe. Twamulabako nga n'ayambadde akakoofiira ne bakamujja nako ku mutwe nga bala atasaanidde. Naye kati wagamba nti nno bateesaganya ne Museveni. Bannange asooka akole ekintu kimu ateeseganye ne Museveni batebeesige. Kuba bulijjo be bakulembeddemu ensonga ezigamba nti bateeseganye bata abaana ba Nuupu kati beesige wuyo ali mu kkomera. Bulijjo mugamba Bobi Wine abaana ba Nuupu bafunamu ssente. Ndowooza kati FDC efunye ssente nnyingi kuba mukama waabwe ali mu kkomera. Kale neewuunya weewuunya Mwami Lubega Mukaaku neebuuza ogwo omutwe gwe yeetikka ku mutwe gwe gusala luguudo oba asalira wali zebula crossing kirako kubasaza musaze. Omuntu ne weetuuma ekintu buli ddakiika ne weetuuma tukola kino tudde biki mwe mubeerawo kubeera kutagala butagaze mu byobufuzi mwafuuka baddiira buli kimu mulinga baddiira b'amataka mulinga baddiira baki mwonoonye ebyobufuzi buli kimu mukyonoonye. Mwami Lubega Mukaaku wali empigi eyo kuba ku kooti ne ndabanga bakukuba bakusika n'empulire ennaku ne ngamba abasajja bano baliddawa naye we ndabanga bye ku Baba TV hello kamange we bali tuwuliriza kitange we bali okulaba munnange kale sibu mbagoberete bulungi naye nno Mwami Mukaaku oyo okusinziira nga bwe ndabye ku bigenda mu maaso mu ggwanga Mwami Mukaaku simanyi kikyalowooza bw'aga nti yaleeta Nuupu naye teyeereeta ye bukulembeze kyeyakona atalina wadde muzinzi oba tebamunaaza lweza kubanga ye buli kimu asigali abusigaliza ne Bayibuli egamba tubemuteeso siikira ye mukira okiwulira muganda wange zikimuka Mwami Mukaaku abeera omusajja omwesimbu alimu endasi naye omusajja mukulu naye tasobola kuyimiriranga muntu kwogera kintu kifa mu ggwanga ekituufu yenna oba bulafu kwegamba agolekolera nnyo nga kyala kyatuleera ku Baba TV hello bali ab'amasajja batulabire beebale okwekumira ku Baba TV hello ono Saalongo Mutenya Saalongo Mukenya okubidde wasebo nkubidde Namuŋŋoona ku national Namuŋŋoona eyo ki Lubega North North kale njagala kubuuza Mwami Mukaaku oyo buli ddakiika abaagira kintu kimu kyomuka kya Bobi Wine njagala yogera ekintu kimu kyokka kyemusaba nga ye kiki Kyagulanyi kyaba mukoleyo okulaba nga yeesonyiwa erinnya lye kale
nti Kyagulanyi kyabakolera okulaba nga weesonyiwa erinnya lye. Ku Baba TV so ng'ate bo aba Democratic Party nabo we batyo bagenze maaso kuba ng'ate balonda omuntu anabakiikirira ng'ono yabakwatidde bendera mu kalulu akagenda okuba ng'ate kakwajja wali e Kawempe mu North era nga bwe balonze simulala yamanyiddwa nga Henry Kasaka Mubiru yagenda okuba nga ate abakiikirira ennaku z'omwezi nga 13 March akalulu kagenda okuba ng'ate kaseka omukulu amanyiddwa nga Medad Segona avuddeyo n'agenda maaso kuba nga ate yeemulugunya ku munnamateeka eyavuddeyo n'ategeeza nti omukulu akulira balooya oba bannamateeka mu ggwanga lya Uganda Ssemakadde Isaac alina okuba nga ate asindikibwa mu nkomyo lwakubanga azannyira oba avoola erinnya lye ku mukutu ogwa X. Ono agenze maaso okuba nga agamba nti Ssemakadde wabanga kye yakola kibi nnyo munnamateeka oyo yandibadde atandikira ku Muhoozi Kainerugaba the first son okuba nga ate akwata kubanga oyo ye kapiteeni w'okuvoola amateeka n'abantu abalala ku mukutu ogwa X. Bw'anaamala okukwata oyo n'aggalira ne bwe giba myezi 6 olwo alyoka akimaani akimisse Ssemakadde. Ndi mu kulinda n'okwesunga ekooti eyasindise Ssemakadde aggalirwa emyaka 2. President wa Law Society aggalirwa emyaka 2 olw'okuteeka ebigambo ebityoboola kooti ku mukutu gwe ogwa Twitter. Njirinze okuyita Kanyarugaba naye emuggalireyo yero bwe ginaaba myezi 6 kubanga mulangira ne bwe ginaaba myezi 6 naye bamuggalireyo olw'okubeera ng'atyobodde ekitiibwa kya kooti nti kooti olw'ensala weewaawa y'omukyala amanyiddwa nga General Raiso Proscovia akyaziddwako wali kusanyuka TV olunaku olwaliro era ng'ono bingi bye bagenze maaso okuba nga ate boogerako naye nga bamubuuzizza ku nsonga za General Muhoozi Kainerugaba okuba nga ate akozesa bubi omukutu ogwa X. Ono ategeezezza nga ye bw'atabimanyiiko era talabangako na ku messages ze za social media kubanga balina bo engeri gye boogeramu bakozesa SMS zino ez'okusimu kaakati ebyo by'oku social media ebya Muhoozi mbu ye takola ki tabiraba naye ng'ate era mu ngeri yemu yali yasobola okuba nga ate alaba ebyagenda mu maaso ku social media ku side y'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lunaku olw'amazaalibwa era ng'ono yageze maaso okuba nga ate akondeminga ekikolwa ekyakolebwa abaana ba NUP ba soldiers okuba nga ate baparadinga nga ab'amagye era ng'agamba nti bano beetaaga kukwatibwa babuulirizibweko oba babasoye kajjojijoji waki w'ebibuuzo ku bintu bye bagenda maaso okuba nga ate bakola era nga yawadde dda Bobi Wine erinnya yafande Bobi Wine okuba nti munange yatambula mu nnyiriri ezo mbu yetazitambulanga namukko ng'ate musirikale ennyiriri z'abasirikale nga basimbye layini we bati okubayitaayitamu bw'ati ye takikolangako era yagambye nti mu bano mwe muli n'abo ababadde bagenda maaso okuba nga ate bakola bomu enkolerere kugambye kyatabataddeeko nga kyekiriyo bagambye bano beetaaga kubuuliza kubanga omuntu alinga Bobi Wine atandika atya okukola eggye mu ggwanga lya Uganda n'ekirala nti yava ku layini ey'okuba nga ate anoonya akalulu ate nga mukadde kano ke yandibadde alimu wabula nti ate yatonzeewo eggye amaanyi yagaggyewo agakola eggye ensi ekkirizibwa okubeera n'eggye limu era nga lyeryo erya gavumenti kaakati lino erya Bobi Wine linoonya ki era likola ki wabula ng'ono abaana bamuyisizzaamu kye bayita eggaali bamutandiseeko dda Naraiso Kyagulanyi gw'olwanisa ebyakutuukako ebya Museveni okwebakako n'abasirikale be bonna mpaka nga n'abaana bagikugyemu basooke bakuwa obwajjeno byalwanirira ate si ye yeetuma bannayuganda ye bamutuma bamugamba tata tutaase tetugenda kubeera nga Naraiso eyeebakibwako abasajja 100 bamuwa obwajjeno tutaase twagala emirimu naye nga tugifunye bulungi so lekera okuzunga mbu TV bwa Museveni bonna ngo ovumirira pulezidenti waffe okukakanya pulezidenti waffe gwe Kamazi gumba kadoloza ozo Kyagulanyi yavunanyizibwa okubeera ng'okaddiye tozadde wadde akakonkome gwe Mazi ate lekera okwegatta ne Janet Kataha mbere nga musiyaga abaana bo mu masomero mu mulekera osiyaga abaana b'abandi kakazi gwe lekera okusiyaga abaana b'abandi nga wegase ne Janet Kataha komanyoko mazima pannaye kakagumba kadde kano ate tebakawa obwajjeno kinno kalinga toilet paper ya Museveni kalambuka mu mbeera efaananako bw'etyo y'omukulu amanyiddwa nga Majembere jaggukidde era ng'agenze maaso okuba nga ate ategeeza ab'ekibiina kya National Unity Platform nti bagenda kubamalamu akajanja bagenda mbu kubateekawo emujja mutandikamu nti balange
mwenna eno wiki teggwako nga mwenna tetunnaba kukumba kuba malawo tugenda kuba kwata tubatwale mu mbuga z'amateeka babavunaana okufuna amagye okwenda kukola training y'amagye omala emyezi 9 waliwo ebizibu ebibawo mu ggwanga ne bataba passinga n'omala emwaka gumu n'emyezi emeka nga tunoonya tulabe ekinyusa ekirimu mweyogamba byakuzanyiramu ebyo jja n'otambula bwoti n'ovimba bino si bya ndongo amagye si ndongo ate obukulembeze si bukulembeze nti ojja kubeera awo ojje mu ndongo yo oyo oluvimbo lwe wayina mu ndongo mwana si lwe luliwo kati njagala kukulabula ne sekulabula yenna nti kasookanga lubanga lwa mindi bukedde enough is enough ezo embwa tulina okuzikwata zonna paka kuwulira bubi buli mbwa yonna eyalabiddwako mu kamera mugisike buli mbwa yonna erabiddwako mu kamera mugisike buli mbwa yonna erabiddwako mu kamera mugisike Kingi Saha kati njala kulabula kana akanyu k'enjaga Kingi Saha osula nakawuka enjaga onywa nyingi toyina magezi obulamu bwo bwonna totegeera gavumenti byekoledde ne byolinnyiddeko amadaala gonna First Family weekutuusizza wooli awo saagala kuddamu kuwulira ng'omanyira First Family kana akasajja akasiirira amannya akaliko amayirungi enjaga Kingi Saha njagala kulabula olwaleero ku live bagikutuuseeko yo kataginge mwawo mukataginge njagala kubabuulira bino tugenda kubakwata paka kuwulira bubi mulekerawo okuzanyira ku gavumenti haya kati kino njagala kukibabuulira disciplinary tujja kuba disciplininga tujja kulaba nga muteerera okudda mu line tujja kulaba nga obulamu bwammwe musana kwoza sabbuuni mu mutwe mwabeeyita abannupu evolutionary sibo bagitandika bwe batyo ate njagala kukulabula Kyagulanyi oze okolanga katemba ne tukusiriikirira bano abaana bakusiriikiridde Kampala bakuwadde beetu njagala kukubuulira nti nja kukusabula Kyagulanyi ojja kusabulwa nja kukusanga lumu mu kkubo nkusabule nga nkugalamiza bulungi nnyo nti galamira gy'okwatayo segibala bino si bya muzanyi ekikwatagana n'okuzanyira ku gavumenti wagyevudde na wagyeraga bino si bya muzanyo ate tuddawo maama awunya taata nti kozi yasuze nani no enough is enough President Museveni yagenda musu n'atuzimbira pillars ze muliko eddembe ly'abawadde lino limuvumirako eddembe ly'abawadde limukolerako byonna ebyekisiru byonna bye musanze njagala kukubuulira ne sekulabula yonna nti obwo bwoyita bu edi mutwe ngenda kutandika okubusalako nga mbusalako buli kamu nkuba mboko ne Bayibuli egamba sura omuggo oyonoona omwana muze mukola katemba yenna ow'ekisiru mwonoonye buli kimu mwagala okwonoona gavumenti mulowooza nti tetujja kubattira ku liiso nga muzanyira ku gavumenti eno President Museveni yagenda mu Kisaka n'atuwonya bamusibirwa mu bali abattanga abantu abaatugumbulanga abantu kyenneewuunyisa mugenda ne muvuma President Museveni obugagga bwonna bwe muyina mu bujje ku President Museveni Bobi Wine ani akusinga obugagga muwozi bakuwanga sente ojje otereze oyogerere Uganda ebirungi essaawa eno muvayo mwonoona gavumenti bakuwanga sente onoolya sente z'omuwi w'omusolo essaawa eno mugamba Museveni mubi wera muli mu kusaka gwe mwana gwali awo ayina amagezi andaba bano abasajja balidde sente zaabwe famire zaabwe ziri bweru baziddusizza mu ggwanga baagalamu abasiru abavubuka abatalina magezi mujje babakuba embooko kakati abaana babalinze gye n'omukozi ayina ejje lino libayita komando likuba komando ekuba bali abaana tebajja na mundu bajja kubakuba na mukono bali bakomando bakuba tebagenda kubakubya mundu President Museveni ayina ejje libayita komando mwetozanyira wao njagala kukulabula Kyagulanyi wano wetugenda mu kalulu okoze byonna nonsesi yenna n'omumalawo nenjagala kukubuulira leero kana akalulu ke tugendamu we have no nonsense muze ne mwonoona gavumenti muze ne muvuma President Museveni muze ne mutwonoona mu nsi z'ebweru
naye kana akalulu ke tugendamu enough is enough. Mumbere fanako bwekyo ye omukulu amanyiddwa nga Giant Bobby avuddeyo n'agamba nti mutunyigiriza ekimala naye bwemubanga temwagala tuwambale kyambalo kyaffe tugende mu maaso kubanga ate tukola bitukola then mutusuubira okujja nga twambadde leeya kubanga tetujja kusirika olw'okuba nti mutuggyeko ekyambalo tujja gendera ddala mu maaso n'emirimu gyaffe era nga abategeezezza nti bajja kujja nga bakambwemu ku mulundi guno. Ye omukulu amanyiddwa nga Kasuku yavuddeyo ng'ayagala kwogera ku bantu abo abaasibibwa oba abakwatibwa buli lukya wabula ngono ayogedde ku mukulu amanyiddwa nga amanyiddwa nga Besigye n'omukulu amanyiddwa nga Chairman Nyanzi Bateebwe naye nga ayogera atya era ng'agamba nti ye ayina ebintu kati by'atyo okukola era ng'akoogedde mangu n'agamba owa kamera akole ki agerozinge biggwe. Weewaawo kino kigenze maaso kubanga ate kiwa bannayuganda ekifaananyi nga bagamba nti kati omuntu takyalina ddembe lyogera kyawulira nti kyayagala ku mutima abeera atya abamu basirikira ddala olw'ensonga nti baba installingamu ki fear. Okiwulidde Yusa wetegeka okunyiga off kano okukusaka kukuse Free Besigye free Nyanzi bye. Okwegatta ku mukulu amanyiddwa nga Omar Kiseka wadde nga yagambye nti wayi kanzikizeemu ku muliro olw'okuba nti abangi mwogedde ye agamba nti Dr. Kizza Besigye obulamu akola ki abufeekinga bw'ayitamu essaawa eno kubambu ali ku saidi yani ya Museveni. Weewaawo omukulu amanyiddwa nga Uptop Boss yamwegasseeko era nga bonna bassa kimu kati nga nkuyege era nga bino bimu ku bigambo bya Uptop yagenze maaso kubanga ate ayogera. Weewaawo ngenda bikutuusaako mu maaso kaawo naye nga nyongera okujjukiza nti RNP at your services for airport pickup we ajeetaze yes oyini wano ngenda okuba nga nkuteera lwaki nedda atakuumira mpeera ku njagalira weeraba walinga bazze okulambula lwaki tozze taliyo kati tugambe free biki wano he's already free abadde agenze kulya kamere abadde agenze kulya kati bagenda kunyiga tikati omusajja bw'afiiraawo Uptop munaatugamba ki tujja bagambanga kitalo ate kati omuntu bw'afa babagamba ki mulinze bisalamu bireeta mu few moments later I'm ready nze bambajja kulwana ntalo ku internet that is my calling. Kati abadalazewa bazzo kulambula omusajja nasituka okuva emagere azene delegate sebo nogana nga kati babakuga anti bakutadde nera wandiga bana sinagava mukomera nkyali bubi babakuga Besigye babakuga anti bakutadde tewandi fulumye Bobi Wine najjo kulambula ne bagamba olemeddeyo babakuga anti kati sebo tukutadde era wandiga mugira munkumirako wano sinewulira bulungi sinagaddaka okakasa tabadde mukomero y'omuyayi taliyo wama free Fred Nyanzi baba moga anti tukutadde sebo era yandiga sinaga fuluma komera lino sinaga banone bajjo kulambula kasita mwanvumye nze nezira kunvuma